Nurdin Ntege. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzo otya wasibye otya. Nurdin Ntege once again. Mbabuuza ku manaje musinziro okutulaba banafa abali mu Europe, abali Canada, America, Asia, wane Uganda ne mu kyondo kya Buwarabu. Ne mu Africa, rest of Africa, mugamba mutya. Nno bugenzo okuziba Kampala ng'enkuba etonyerera mu bitundu ebyenjawulo kibayita okufudda emba, kinyika ggobe n'ebirala. Naye ekizibu ekiri mu ggwanga bya bufuzi. Kinajjukirwa nti kandabe date yali ki mu February w'omwaka guno, poliisi egamba nti abakulu bannakibiina kya Nuupu baateekateeka enkola ey'okuba nga beegezaamu engeri y'amagye. Kati nga mu kubeera nti enkola eno ey'amagye abaali ku parade bw'oba ojjukira bulungi nnyo bo baziyita military drills, nti okwegezaamu enkola ng'ey'amagye bwe yandibadde ekiteeka embeera ya Nuupu mu matigga nti balinga bayeekera. Agambye atya, agambye nti no that the police have a list of other individuals suspected of participating in similar unlawful military drills. N'agamba nti sofa abantu 10 abaali ku parade bakwatiddwa ne balayiningibwa mu maaso. Poliisi ebakutte era ng'omwenda ku bo baatwaliddwa mu maaso g'omulamuzi n'abaako byayogera nabo. N'atandika atya nti no abamu ku baasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi mulimu Tasi Calvin amanyiddwa nga Bobby Giant. Era Bobby Giant ng'akwatibwa toweebuuza baamukwatira ki? Yo poliisi ne gavumenti baamuteekako gwa buyeekera. Kwetaba mu nkola ezeefuula omuntu ow'amagye ekimenya nti amateeka. Ne bagattako omulala. Sserunkuuma Edwin amanyiddwa nga Eddie King Kabenja oba Kabejja ne wano bawandise Kabenja. Lukenge Sharif, Nyanzi Yasin, Kaweesa Tone amannya gawulire bagambye bati abo abateeberezebwa okuba nti beenyigira mu kintu ekyo era ne lipooti n'efuluma kwaliko amannya agamu ku bo Bobby Giant ng'amannya g'amatuufu ye Tasi Calvin. Owookubiri Sserunkuuma Edwin amanyikiddwa nga Eddie King Kabejja oba Kabenja. Ne batwogerako omulala Lukenge Sharifu, omulala ye Nyanzi Sharifu, ne basembyayo Kaweesa Tone. So bw'oba olina abantu bo nga baabuzibwawo kale si kubuzibwawo bakitugaanye nga obadde tomanyi yakola ki kyekyo. So, excuse me. Poliisi egamba omwenda ku bano baamaze dda okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi e Kawempe, wabula omuwala oba omukyala omu ye agenda kutwalibwa naye mu kkooti avunaanibwe nga ye. Poliisi egamba nti nno ekakasa okukwatibwa kw'abantu bano 10 ate nga bonna ekakasa bammemba b'ekibiina eky'opposition ekya National Unity Platform ku misango egiteeberezebwa okuba nti beenyigira mu military drills ku kitebe kyabwe ekikulu ku Kavule omwaka guno mu Kampala nga gutandika. Ne bagamba nti byaliwo ddi ebivunaanibwa tuli nno mu mwezi gwa mwenda. Njagala gwe munnaffe atulaba otegeere bulungi nnyo gavumenti ekola etya. Bino ebintu byaliwo oba ojjukira omukulu Nyanzi bwe yali ku parade nga paracha n'alambula ennyiriri nga bakubye combat emyufu. Byaliwo ddi? Mwaka nga gutandika mu February mu Gwokubiri, zaali ennaku z'omwezi nga 12 omwaka guno 2025. Yo poliisi egamba nti abantu bano 10 ebalina ewatali kwekwasa yonna. Nene tugamba poliisi kino mukola kyaki? Lwaki muwamba abantu? Ki ekibawambisa abantu
abantu bali mu bweraliikirivu. Abantu bano bakwatibwa mu ngeri emenya amateeka, tebabategeezaako, tebabakola ki. Nze omu ku babadde babuuza abakulu bano bazzeemu batya. Omukulu ye agamba nti nno abantu bano oluvannyuma lw'okukwatibwa, omukulu ayogera yaani, kanneeta erinnya lye bulungi nnyo, ye mwami Lusoke. Lusoke ono yayogerera ekitongole kya poliisi awamu. Kituuma Lusoke. Kituuma Lusoke agamba nti abantu bano benkumenyedde waggulu baakwatibwa oluvannyuma lw'okwenyigira mu military drills. Era babadde ategeeza abamawulire wano mu kibuga Kampala ku kitebe kya poliisi ekikulu Naggulu, agambye nti abantu ba Nuupu bannabyabufuzi abagamba nti abantu bawambibwa buwambibwa ne babuzibwawo kikyamu. Agambye atya? Tinurudiini nkutegeeza bwe njogeddeko naye nti nno poliisi erina constitutional mandate. Wulira byayogedde. Poliisi kambyogere nga bw'abiweereza mu Luzungu. Agambye he criticized the claims made by Nuupu politicians that their supporters were being kidnapped. He emphasized that police have the constitutional mandate to arrest, detain, and present suspects in court in connection to any criminal activity. Ompulidde waawo? Ne tubagamba lwaki temuyita buyisi bantu bano ne bajja ku poliisi nga bw'ogamba gundi ne gundi oyitibwa okweyanjula ku poliisi oba ku CID oba wa. Lusoke atuzzeemu n'atugamba nti nno tebaweereza summons eri muntu nga oli mukwasi w'abantu, that is a defiler. Ne bagamba ba rapist abatuusaako. Rapist akwata abantu, defiler akwata abaana abatanneetuuka, saako n'abatemu oba abasiba abantu. Ye lwaki ekyo kirina okukolebwa mu mbeera yonna? N'agamba nti nno okukwatibwa kw'abantu bano be muwulira kwakolebwa mu mateeka bulungi nnyo. Ne tumubuuza abantu gwe bakwata ne bayoola buyoozi ne bassa mu mmotoka ne bamutwala. N'aŋŋamba nti nkugambye omuntu nga mutujju, muyeekera, mumenyi w'amateeka, oyo tetuteesa naye. Rights ze ezisinga zibanga ezimugiddwa. Ne mugamba nedda ssebo, ono abeera suspect, ono abeera suspect. N'aŋŋamba nno Nurudiini mwe mukyali awo. Aŋŋambye okyakaabya mateeka kajanja. Abakulu bonna bwe mwogerako baakwatibwa ne bateekebwa ku police cells nga tebannakola ki, tebannakyajingibwa. Tekuli kube baakwata agenda okugamba nti bankwata ne banteeka mu safe house. Ye agamba kaabaani kaabe Bobby Giant nti bamukwata ne bamuteeka ku poliisi. Poliisi saagadde zimubuuza kuba tabadde omukulu wa poliisi leero abadde mukambwe mukko nga twogera naye. N'agamba nti abantu bamusabye nti abantu bano baweebwengayo akadde nga tebannakwatibwa bategeezebweko. N'agamba yo poliisi gitegenda kukikola, egenda kusigala eyoola kira muntu kira naani wonna w'oli. Kyasinze okututiisaako agambye bw'ati, awulira nti toli mumativu nankwata gye bakwatamu bantu bano, ng'owulira toli mumativu. Those who are not satisfied with the current law against unlawful military training should petition Parliament to have it mandated. Nti awulira ng'agamba nti nno abantu okuteekawo military training oba okutendekebwa n'enkola efuula nti weetutudde w'amagye nti kikyamu okukwata abantu abo, genda mu Parliament ogivunaane oba togivunaanye, kuba yateekawo lino etteeka
nti omuntu yenna aneenyigira mu bikolwa ebiringa eby'amagye ng'olinga nga ali mu magye nti okola training y'amagye n'ebintu ebirina eby'amagye ogenda kuyoolebwa. Ye naakugamba nti okay, bw'oba toli mumativu, toli musanyufu na bikolebwa, kyangu nnyo waabira paalamenti yakiisa oba genda obasabe bakyuse etteeka. Naye okutya kuliwa? Azifu abantu 10 abakwatiddwa tebamala. Lushoke, Kituuma Lushoke agambye nti nno police have a list of other individuals suspected of participating in similar unlawful military drills. Naye n'agaana okuboogera. Poliisi eyina lisiti yaabo abateeberezebwa okuba nti mwenyigira mu kutendekebwa mu bikolwa eby'amagye, mu kweyisa nga ab'amagye ekimenya amateeka. N'agamba okukwata tekunnakoma, okukwatibwa tekunnakoma. Gwe yonna gy'oli kati nkola kulabula. Bw'oba oyina wonna w'oli nga wali ku parade eya Nuupu ku Kavule mu kibuga Kampala, nalabako neyakozesa parade eyo oba yali yiganga, naye n'alambula ennyiriri ze mpola mpola. Zino Nyanzi yazirambula, ye baamukwatirawo, yagamba baamubuuza amannya, n'abawa amannya nti gundi yaliko ne gundi. Baamubuuza obamanyi nti mbamanyi, oyinza obbatubulira nti ye. So kigenda okuggwa nga lisiti y'abantu bano poliisi baagigikwasa, bagibanja kintu kimu, yeekwate abantu bano, bwe mala okubakwata ebaweeyo mu mbuga z'amateeka. Ekyo bakirekere abalamuzi ne kkooti. Ekyomukisa ekiriwo tebannabatwala mu kkooti y'amagye, kati babatwala mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Kitegeeza ki? Nze nno ndabanga gavumenti ezannya ebyobufuzi. Mu kuzannya ebyobufuzi ebizannya etya? Abantu bazza omusango nga 12 February, otandise bakwata September. What is the message behind all this? Is it intimidation? Government, I'm asking you. Bino bikolwa bya kutiisatiisa bantu, bikolwa bya kumalako bantu ba Nuupu mirembe. Lwaki mu February tewabakwata? Kibuuzo nno. Lwaki mu February tewayita summons? Kwogera temuba summoninga. Lwaki tewabayoola n'obakwata oluvannyuma lw'okukizuula nti bakoze omusango, beetabye mu bikolwa bimenya amateeka, ate nga paalamenti yagateekawo nti yenna eyeenyigira mu mbeera nga y'amagye oba oggulwako omusango gwa butujju, omusango gwa buyeekera n'emirala egiringa egyo. Ki ekiddirira? Ekiddirira kiraga nti abantu bano bayinza obutayimbulwa kati. Abantu bano be baakutte kati nga Bobby Giant, gavumenti eyinza obutamuta kati. Era nsaba bannaffe aba Nuupu wabeewo ekikolebwa mangu. There was a time gavumenti lwe yanegotiatinga ndoza yali mpuuga oyo, era emwe ku byamuvunaano ne ani ono omubaka we oba yeweekabonera, ndowooza mumumanyi, pastor, yagamba nti banegotiatinga abantu bano bateebwe. Gavumenti ejje okusiba abantu mu byobufuzi, yeebisanye n'abantu mu mbeera eri open. Military drills fine mu tteeka gavumenti eba ntuufu, naye ekibuuzo kyange kiri nti lwaki okikola kati? Lwaki omuntu akola omusango mu February n'atadduka mu ggwanga, gwe n'osalawo guttukiza mu September? Kabonero ki akali emabega?
nti kyendabye gavumenti eno buli kyogikola ekitereka yekikola ekutereka n'ekuteeka mu mbeera nti nja kuvunaana we nnaaba nkwetaagidde neetekawo kiri neekozesa enjogera y'amateeka omusango tegukola ki teguvunda kati mu musango obutavunda kitegeeza nti gavumenti ekozesezza oluwenda luno oluwenda lwekozesezza kugamba muneegaana nti temwakola military parade nga ne saluti muzikasuka nga waliwo n'okulambula ennyiriri ogenda okukebera ebyaddala nga wazikola kati nno ekibuuzo ekiri mu kkooti bakubuuza gwe nnyonnyola kkooti kiki wali okola parade bagenda kubuuza omu ku omu gwe tunnyonnyole kiki wali okola toli musikawutu tiwali ku mucaka ogambe twali ku kibiina ekibiina kiwaliko kya byabufuzi kimanyikiddwa nti kyo piwale kya byabufuzi kati gwe wali weetabyemu kyonna kiwali okola bagenda bakubuuza wali okikola kufuuka ki kale wali otegeeza ki twali tukola kibinja kigenda kukuuma pulezidenti waffe nti omukuuma ku ki anti tugenda ne tubeera nti muli are you a registered security company nti nedda so mwali mu practicinga nga baani nti twetaaga ttiimu egenda okweŋŋanga abantu baani ogambye mwetaaga ttiimu egenda okweŋŋanga aba bakolako effujjo baani nga mukuba saluti therefore nga nnenya gavumenti okukozesa embeera eno okutiisatiisa bannayuganda abalonzi ab'ekibiina kya nuupu obateekamu okutya yo tegenda kukoma bw'oba omanyi olina kye wayogera bw'oba omanyi weetaba ku parade ogira weetegulamu abasajja si bangu omukulu Lusoka agambye nti 10 baba balina ate parade yaliko abantu abasukka mu bimeka mu 2 yo omusajja akukwata n'akufunira omusango wa kuteeka ng'akulaga ne vidiyo nti ono si yeggwe nti yenze andi bagenda kuleeta Nyanzi nga yakulumiriza wagamba ono yaliko oba teyaliko agambe oyo yaliko so siri mu kutiisatiisa walwajja kuŋŋamba twala eri byonna bituufu gwaŋŋamba twala eri gwe kolayo naawe vidiyo tiisatiisayokko nayo ku bantu kolayo nayo vidiyo ogambe nedda temujja kututiisa kanga gikole manyi nabannange abantu baffe bali mu diaspora mu kuwaga mwe muli bakambwe mutwale eri temujja kutiisatiisa eggwanga lya Museveni obyogera oli gy'oli bwe bakugamba jangu okumanya muli bazibu aba diaspora obyogera oli gy'oli bw'otonnya Uganda toyagala bamanye na kumanya nti mwoli naye nga bw'oba eri ogamba abali ku ground muli ku bw'ojjako ku ground weekwekera ddala toyagala kuteeka mu miwunyo bw'ojjako e Uganda toyagala muntu akuteeka mu miwunyo wadde lwaki naye oli bw'ayogerako naaga bannange tugende mu mpola abasajja gwe walya gwe wakola bwoti iye naye ate bwe mujja e Uganda tubagamba nyinako gwe nagamba ne mugamba muganda wange ozze jangu twegatteko mu struggle jangu nkweyoko ku program ndeka daŋŋamba mpozi nkweyo program ogizannye nga ŋŋenze ne mwe nudiri mutuluddemu olukwe ne mugamba nedda kati omukisa guzze kozze Uganda tukoleyo kushonze naawe biri byonna by'oŋŋamba bulijjo okwogera obyogere tubite kijja kumotivatinga abantu abatiitiiza abalala abalinga Nuruddin bamanye nti
kiyambako. Kakati ne ŋŋamba abantu bano ekitegeeza amaanyi bagatuwaga nga we bali etteeka teribavunaana. Omuntu akuwaga kati nkubuulira, sigamba do not oppose government, oppose it. Naye pimamukko bwe banfata ani anzijayo. Yogera ebintu ebisigala mu mateeka. Kati nga nze byenjogerako, nze njogera ne ŋŋamba ne gavumenti muli babbi, sente omusolo gwe mututeekako mungi nnyo oguyitiridde gugobya abantu. Jjajja wange oba ab'eŋŋanda zange abali mu bifo ebyetaaga paraffin, liita y'amafuta esaana kuba ku sente 12 eya paraffin. Oli agule liita kuganga kisoboka. Naye bw'okwata liita ya paraffin n'etuuka ku 4,350, gavumenti awo ŋŋamba kati njagala bankwate bambuuze lwaki ogamba amafuta, mbawe ensonga zange on paper, mbagamba abantu balidde enguzi. Nalabye omukulu yali wa Makerere University, Mobs, vice chancellor wa Mobs, ali mu kuwera ennemba yawa omuntu omulimo nga tasaanidde. Naye nsiibye mpulira abantu nga kuliko n'omukyalo ono wa Entebbe International Airport. Ye bafunza ki? Waye bamutuura ki? Bafunza ki bamutuura ki? Naye engaba ey'omulimu yavaayo nga ensonga tezitegerekeka. Ne bamukubamu ebituli ebivuddeyo. Nendaba omukyala wa cooperatives ministry yali ki? Ministry of Trade, omukyala Sali. Ensonga ze ne zigira bwe bituukawo nga mugamba nedda. Awo nvaawo ne ŋŋamba naye bano bo lwaki omukulu ono wa Mobs ye aliira mu kkomera? Fairness gye njagala okuwulirako. Otherwise bw'oba tovuddeyo kukakasa muntu ono nti kyoyogerako naawe tosinzidde ku bukyayi, gw'ovuddeyo kukakasa lyanyi nti nze mbagambako batwale Gwe Museveni, gwe muhoozi, ekyo kirala. Bituufu obikola bwe baba tebakukutte, nkikuddiramu. Ebyo bintu by'oŋŋamba okukola bituufu gwe okubikola. Bwe babeera nga gwe tebakukutte. But point, essaawa eno tuli mu time ya kalulu. Ekigenda okubeerawo Museveni yabaleka, buli azza omusango n'oguzza, avuma n'avuma, awemula n'owemula, amukola by'omukoze. Bw'oba omanyi tebaakukwata nga niyo okakasa olina kyewakola Museveni nga tekiri mu mateeka, like wamuvuma, weetaba mu ezo military drills, kano akaseera kakakasa bantu. Gavumenti nga zino ezaagala okwenywereza mu buyinza, ezaagala okuteeka okutya mu muntu, kano ke kaseera akatuufu. Bakusena nga ne kye bakusenera weekiri. Olaba bakusena tolina kyokoze bw'oyambadde kakoofiira ne bakugulako musango. Kakoofiira n'ogendayo. Alina kikombati nga wakikuba nti oyagala nnyo Kyagulanyi. Olina kikombati kyo wakikuba otaddeko Uganda wano. Waliwo abalina engatto ezo eziringa eza local defense. N'oteekako kikombati kyo kimyufu. Kiriko wano fulaga ya Uganda. Kitunge nga bw'olaba military uniform oba military police uniform. Bagenda kukuyoola n'emmotoka ziyimirire. Bwe mba njogera oyinza okunfuna bubi, sigamba nti njagala bakuyoole. Naye ndi mu kukakasa nti zino gavumenti ezaffe eza Africa, abantu anoonya ate si zokka, buli competitor anoonya bw'asobola okufunza. Kati gavumenti yanoonyeza weekufundiza, yakikola etya? Ezzooyoola abantu omukomo mu budde bwe, nejjange bamanyiza nti esobola okukwata Eddie Mutwe, nenkwata musajja wange Akireewo Bambi,
nene gavumenti ngisaba abantu abamu temubalwisa nnyo mu kkomera. Kati muganda wange Eddie Mutwe mute muganda wange Akleo n'abavubuka abalala bangi aba political prisoners bangi abali mu makomera. Gavumenti amaanyi abantu bagategedde, kibasaavinzeeko kimala babajjeyo babate nze nammwe tukkaanye gavumenti zino ensonga za byabufuzi. Kirala abantu bamu boogera lwa frustrations. Tulina ebintu bye tusaba bingi ebitakoleddwa. School fees kati kadde ka school fees omuntu atunulira amasomero sente ze gamusaba. Omuntu n'atunuulira enguudo nga bwe zibadde zitambula. Omuntu n'atunuulira emisolo, konteyina nejja ne bigaana. N'atunuulira nga amasannyalaze paka kati mugatugamba naye gaagaana okukka. Eddagala kati olumu nezo singa bw'okwata omuntu omubuuza gwe kiki ekyakunyiiza muwandiike ki ekyakunyiiza okukola kino. Era abantu abamu babuuze lwaki owagira Bobi Wine. Bwe banaabawo ensonga ze bamuwagirira muzikoleko at least. Naye okukwata obukwasa abantu gavumenti nkikugamba okukwata abavubuka nga totunuulidde ensonga lwaki tebaagala gavumenti gwe n'okwata bakwate n'obassa mu makomera. Bobi Wine ayinza okuba si ye mutuufu w'okuwagira, naye nkugamba naawe gavumenti weebuuze lwaki abantu basazeewo okwagala Bobi Wine n'okumuwagira. Okukwata abawagira Bobi Wine n'obateeka mu makomera si ye solution. Okukola ku bizibu abo abantu bye bakugambye ebibaviiriddeko okugamba at least katugendemu ne Bobi Wine, at least nti babagambye teyakola bwati, tasaanidde, ayogera bwati, ne mugamba nti musajja ono tasaanidde. Ne mu butasaanira bwe abantu bagamba oba ki ffe kale katugende n'oyo. Why? Abantu basazeewo okwesiga omuntu gw'olaba nga teyeesigika. Olw'ensonga gwe balina okwesiga obaliddemu olukwe. Kati okukwata abavubuka n'obasibira mu makomera n'obayoola nga tubabuuzizza nsonga lwaki tebayagadde gavumenti eno, tolina ky'oba onogedde eddagala. Kwata abantu bano obabuuze bakulage ensonga zaabwe. Bw'onookola ku bizibu bya bannayuganda wajja sigalawo ekibuuzo kimu naye ng'aluddewo nnyo. Naye oluddewo amadagala, oluddewo education, eruddewo emisolo egisusse, oluddewo obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi bwafuuka obuli bw'enguzi, kye mwagala kye mukola. Kiri mu DNA ya gavumenti ya Museveni okulya enguzi. It is part of Yoweri Kaguta Museveni's government. Gwe okiwulira otya? Ekisinga okutuluma kati omukulu wa mobs awoza ava eruzira bwadda bwe bamugjayo, naye ali tulina abantu be tumanyi abalidde enguzi. Museveni n'ogamba ate mwagala tukole tutya. Kaakati oli bwe yeekyawa ng'ogamba mukyamu. Kankomaawo ennamba wendi nyina mukadde wange Hajati Nabukeera ali awo Busaabala. Ennamba weeri awo Hajati Nabukeera, mulabeko, gendayo okuddwa, emirimu gigaanye, ebintu tebitambula bulungi, oli wabweru w'eggwanga, noonya Hajati Nabukeera akuyambe ensonga zo, naawe abeeko kyakkolako. Abeeko kyakkolako, akusabire edduwa, akusomere, omanye nti nno olina w'okola ki, w'otandikira. Abantu bingi ebintu byesibye ng'onoonya w'otandikira tomanyiiwo. So Hajati Nabukeera waali awo, ali ku 0752 307 529. Ennamba ya Hajati Nabukeera 0752 307 529. Bannaye neerabidde. Nyina musajja wange oli London awo. Oli London neerabidde. Emu ku t-shirt nzigiddemu mu budde bwa kiro, lumu njagigiramu ng'obudde bulaba bulungi. Musajja wange oli awo London, walaba bebe kuulu n'omumpeerereza n'omuwa engoye zino.
n'omuwa t-shirt eno, waliwo t-shirt endala ya black zaatuuse, n'ompa perfume, n'ompa engatte ennungi ennyo, ne ŋŋamba mashallah, Allah naawe akuddizeewo, barakallahu fiikumu. Bambi wawa Bebe Cool lwabadde London, n'ogamba nti Bebe Cool ntwalirira Nurudeen Ntege package eno, mwagala nnyo, yeebale kwagala Gargamel, Nurudeen yeebale kuwolereza Nurudeen Bebe Cool mu nsonga ezimu, n'okulambika eggwanga obulungi. Nafunyeyo omuntu asiima from London n'agamba Nurudeen kamuwe kino. Engatto ssebo zaatuuse ennungi okufa, perfume yatuuse ennungi okufa, t-shirt 2 zaatuuse, ne ŋŋamba mashallah, erinnya saalitegedde naye baŋŋambye olaba programs zange zonna. You're straight from London. My name is Nurudeen Ntege. Nkwebaza, Allah naawe akuddizeewo. Ennamba yange weeri wano wansi eri 0701 55 8563. Bw'oba obirabye ku 0701 55 8563. WhatsApp mibambi nkwebazeeko mu buntu. Wampadde ebintu saakutegedde. Naye oli musajja musiraamu owangalira London. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.